Bagambe oderemo omuntu yenna abasumba asooke ngaso. Mifuko enale mu kibuga kye Mukono kafuuse kazibu era bangi bakubiddwa emiggo mizibu omuli yaliko ssente wa district ye Mukono Andrew Ssenyonga era n'abannamawulire bangi bakubiddwa emiggo era nga bino byonna tusaze obikutuusaako olabe eddala eggwanga gye ligenda mu maaso mu byobufuzi nga ggwe omuntu yenna ali mu ggwanga lino nali waliwo eggwanga lino okulaba eggwanga lino kiki ekirina okukolebwa okulaba nga okuyiwa omusaayi kuggwawo mu biseera by'akalulu. Nono naye agirozizaako naye ate yemugero abadde ku front wali eri omuwoteri nekwese mu hoteri ne bakusinga nayo awo badde wekwese mu hoteri eri munda mu hoteri gye bansaze baza we don't have guns we want journalists nga nina press omu nageza kunsika ko press jacket n'ekiganira but you don't have guns bagizenga bawanise bikono nga bakute solid wire we don't have guns abemundu basigadde mu mulyango kati abasolido be bayingide mu hoteri mu counter gye bansese naye okufuluma ebwera Police wane Mukono abana bambala ebya bbulu be bankubye omulala abadde akutte omuggo omunene abadde muleeya oyo ankubye omuyini ku mutwe wano nga bankubye omuyini ku mutwe. gibadde emisinde gy'amaanyi naye baganda baffe Eric Mugerwa Franklin bayisiddwa nnyo bubi nnyo ffe abamu tusimatuse kubanga tubadde mu kudduka ebyo obutambi bonna tubulina abakulu bano badde ba poliisi weewaawo n'aba UPDF oba oliawo bo batasobodde kubanga abeeyisa mu nkola efaanana bwetyo naye emisinde gibadde gy'amaanyi so nga tubadde ku mulimu gwaffe okugezaako kubanga tufuna information ebadde tutegeereddwa nti ku poliisi waliwo ebitatambula bulungi mbadde ne NRM Andrew Ssenyonga okulaba nti bamukubye emiggo emizibu era ng'ali mu ddwaliro oba oliawo poliisi tusaba take action mukole ekyo mulina okukola naffe bannamawulire mutulekere omulimu gwe tulina okuba nga tukola mukole gwammwe kubanga tubeeyanjulidde tubalaze ebitukwatako nekyetukola nammwe mukimanyi mukole ogwammwe nga naffe mutuwa kitulina okuba nga tukola. Kakasizza omusajja yayogera ekigambo n'agamba nti wano we tulaga tugenda kufa ebyaddala wano we tulaga tugenda kufa era njagala kulabula bannamawulire twebeereremu bano abasajja balabika balina ebigendererwa ebirala eri bannamawulire kubanga omuntu bw'aba ali ku mulimu gwe ng'ate kyokoze kibadde kituufu lwaki omukuba emiggo kuba n'ebifaananyi ebimu ebibadde byagala okunkubya byakukwata Andrew Ssenyonga mu ddwaliro gye babadde bamutwala nga yenna ayebayeeba gyerimu ku nsonga so wano we tulaga olaba wano ku just ku kamyufu bumyufu kati ate wali akaabangi so musajja kyeyayogera nti wano we tulaga tugenda kufa kirabika tugenda kufa n'abapoliisi abalala babiri kati bwe bankutte ne baŋŋamba yiwa ebifaananyi ne mbagamba sijja yiwa bifaananyi
nangamba lwaki otukutte bifaananyi ne mbagamba kati bwe mbanga byenkutte si bikyamu lwaki mu ndagiro biwa kati omusirikale omu kwe kuddamu okukategeera nagamba akale tutubadde tetwagala biwa naye tubadde twagala kulaba biki byokutte ne mbagamba byenkutte temuli bindinaako buvunaanyizibwa kubanga nkutte byange mbadde ku mulimu gwange ne mbagamba mutukubye ebifaananyi kakati era Eric wamubuuliza bwebyo bange ebifaananyi byakutte tebirina buzibu boda wewe boda kuja soko ja boda wewe jambo sogele kuna jambo kwa mzee Sina boda msimu angalia wale kutilimente soka soka tu jimetani soka bino bye bimu ebigambo ebyogeddwa abo bonna abadde mu kavuyo oba abantu abalabye ebiki ebigenda mu maaso ebyabaddewo mu kyekikesezo ekyaleero nga bano baadde bavuganya mu nnyumba eyaabwe ey'akamyufu ka NRM wabula bangi bavuddeyo nga banyiga biwundu agambye eti nno mulongo agambye municipal yafuuka yaki yabasuubuzi fe twagala busuubuzi twagala omuntu anakola kyetwagala ate batugambye nti deizo abasi yagenda okuwangula batugambye nti mu Nkono municipality yafuuka ya opposition tudde gye twava buli omu amanyi ewaabwe ate buli omu kyalina ekyenaalemu nga municipality olina omusayi gw'enaalemu naawe komyawo kyewajja mu enaalemu tugibalekere kuba ffe abaavu tetulina kyetugenda kwogerwako omukazi aze nafukulwa ffe abavubuka n'atujja mu ggeto oba n'atujja gy'atujje tusobole okukola n'atugamba gwe jangu ogenda okole guno gwe jangu ofuge eno booda aba akuwadde omulimu kati awukooye abatali abasuubuzi bave mu Mukono nange tenyongeza ku kyono baffe abaana ba ggeto naffe twavuddeyo tetwagira nnyo ffena nga tetwagira NRM naffe twavuddeyo ng'abaana ba ggeto twagira ono omukazi segera fa tujeyo ng'abaana ba ggeto ate muda ano mututuuzaamu atugambye mbu tugenda kujja balangirire leero twakedde essaawa 3 ate kati nkiga batuzaamu ate temuli ba NRM leero twavuddeyo kuwa ono omukazi segera ng'abaana ba ggeto mukyala yekka gwe twagala ffe teri nsonga ndala ffe ng'abaana ba ggeto tetuli nnyo bawagizi ba NRM naye ffe twavuddeyo ku ono omukazi kuwagira ono omukazi ngaffe abavubuka ba ggeto tetuli nnyo baki bavubuka ba NRM naye twavuddeyo ku ono omukazi era twagala ffe balangirire ono omukazi ffe tuve tuddeyo ffe mu ggeto tutegera omukyalo omu Dr. Deize Sonko akalulu karo kaggwera wano pulezidenti yonna gy'oli akalulu kaggwera wano tetuva wano aye tetukaddamu kuba kawedde osegera twajja ebijose bimifumbo itwakubye yero lwono omukazi buli atutako tukuba bujuwe abula amala mulangiye omukazi tuve wano embabuulira abasajja mugenda tukuba amasasi mugenda tukuba amasasi ngaffe bana ghetto segera era ono omukazi omumulangi affe byaffe tuba tubajeko engalo fe tuba tuddayo waka kalulu kaffe wano akamukono Deize Sonko nze gwe nawagidde era gwe nanoonyereza akalulu tannakomplainingako nti bamubbye akalulu naye wabula ate oli ayabadde n'omubbi ayabadde amubbidde empapula babasobodde omukwata naye nga bagenze okumununula ku poliisi yali yakomplaininga fe tetukomplaininga aba ffe kitusaba electoral commission ekole obwenkanya bwe tuba nga twasobodde obululu bwa nakavubu obweggoma ne batabugattako ne bamulangirira fetwagala obululu bwa wano obwa Central Division gye twawangudde obulungi ate si gye baba batulangiriramu ti yo twagiwangudde ffe batulangirire kira kandidati waffe nti yawangudde buli obwero oluleke bannamukono basobole okukozesa wiiru yaabwe basobole okulonda
n'abakulembeze babe baagala kuba Daisy Sonko ye yawangudde ffe tebaagala tuba tusibeko bantu basuubuzi ba byabufuzi tukoye NRM ey'obusuubuzi era pulezidenti tukugamba ensonga ya mukono NRM abawagizi gye bali naye ekizibu NRM ya mukono yafuuka y'abasuubuzi atali mugagga talamuza kifo awangudde akalulu bw'aba mwavu omugagga gwe balayiza naffe twagala Daisy Sonko omwavu ajje mu palamenti ya Uganda Mama Geto ajje atukiikirire naye tusaba oveeyo ssebo ne Tango Odoi bajje Nalweiso mutuyambe basobole okulayiza omuntu waffe kuba ye yawangudde akume. Neera tebibadde bubi nnyo wesoboza okuleeta abantu baffe okumenyeka emitima. Kakati njagala kudda ku bya Mukono municipality. Ennaku lwajjo mwategedde nti wadde elections zibaddewo naye twalangidde awantu awalala constituency awalala ne tukwatamuko constituency ya Mukono municipality. Tudituluddemu ku bibaddemu ne tulaba nti ebizibu tebibaddemu mmwe abalonzi naye tibaddemu ffe sayidi yaffe eno nga kukubaddemuko okumulugunya era bakandidate bano bonna mbadde nabo mu meeting ne tukaanya tebibaddewo mummwe abalonzi mwalonze bulungi era mwalaze bwe mubadde mwagala eyo mu byalo bye mulonze. Olw'okubanga tufunyeemu ebizibu result we bituuse we tuli abadde akulembera mu kulonda n'alaba nti bye badde asoma nga tebiraga mazima lwenkanya n'agamba nti essaawa zino sisobola kweyongera mu maaso nga ndaba bino byensoma bifu naye ne tukkiriziganya na bano abacandidates nti olw'okuba tulabye ekyo ebibadde Mukono municipality tujja kugisindika mu maaso wali commission ya Tango Odoi abateekawo commission of inquiry kutunulamu ku bibadde ku byokulonda ebya Mukono municipality tusobole okufuna byenkanyu bimubaddewo mu Mukono municipality kuba tetwagala tukozesa obuyinza okulangira wano omuntu nga bano ba candidates bayina bye bibaluma era batuwadde position zaabwe bonna bakanizanga mubalaba ne tukkiriziganya nti tujja kuyita olukiiko olwo olwa inquiry bajja bayita baleete submissions yaabwe batunulemu tulyoke tubawe ekivudamu. So kati nja basaba bana Mukono municipality mutugumikirize nnyo
omuntu aba mukutte linda enkya mugende oba mumweyimirire naye ate tugenda kulumba poliisi kiro so nkivumirira ekibaddewo kubanga oli abadde n'ensuubizi eyakoze ng'ate poliisi eteekwa okumuvunaana so n'olwekyo saba busabi buli awulira nga alina ekibadde kimunyiizizza oba akoseddwa oluusi nga NRM bwewooma abantu bangi abayaayaana era bangi abafaayo ku ekyo naye mu byonna akalulu kawedde ate katambudde mu ntambula lwekyo ekibaddewo era tubadde tugenda mu meeting kati ne security ba commanders ba securities okubuuza ekibaddewo naani akikoze era tugenda kigoberera naye bannamawulire mbetondera kulwa NRM nga ssentebe wa NRM mukono nti omuntu yenna akikoze mu kiki mu bukyamu mutusonyiwe naye tugenda kukitereeza era n'akikoze tugenda kufaayo nnyo okulaba nga akisasulira teeka okulumba awali emundu kimenya mateeka era tugenda bateeka mu kooti okwesimbawo tekikuleetera ate kulumba n'abavubuka kujjayo mundu zaffe abavubuka abaze ku poliisi babadde ne intention ya kujjayo mundu zaffe n'abasirikale babadde bali mu kwerwanako n'abasirikale babadde bageza kwedefendinga kubanga singa batugambye nti tuleeta petition naye bagabe balina suspect ali munda tuzze mujjayo teri muntu wa bulijja ajjayo muntu mu custody bw'oba oyagala bondi gavumenti egikuwa waliwo process y'okuta omuntu ali mu custody tuve eno nti omunonyeeyo baffe abamu bafunye ekizibu ng'ate balina ebibanyonnyolako naye challenge yakibaddemu candidate yayalumbye poliisi n'abavubuka 100 kakati abapoliisi tebayawudde kubanga bo bazze buzi gurupu kati ate ne bannamawulire bajjidde mu kavalinga era njagala betondera bakama bange era tekigenda kuddamu wane mukono okulwanagana ne bannamawulire tekigenda kuddamu waliwo wamawulire gwe alabiddwako ng'agobebwa nga yambadde omusirikale amugobye endagidde bamukwata ntegedde nti waliwo munnamawulire gwe bagobe paka mu kawunta era omusirikale amukutte wa FFU naye tugenda mukwata ekyabamawulire tubetondedde era n'omusirikale waffe agenda sula munda olwaleero kutulangirira kyokka ensala yakakati mu bulamu obuntu butono nnyo simanyi bwatuuse naye bagenda kutulangirira nze nsaba mukakkane njagala ne DPC aba assurance nze nga kandidate teri asobola kumbuzaabuza buno obuwanguzi bwaffe nkimanyi mwasuze n'obulumi abasiiba mwasuze nawange mu lujja mwasuze mutudula mwasuze mutudde niwokwagala kw'omulungi wamwe Daisy Sonko akati bageto obuwanguzi omumuwulidde onalebo abagambye tabagaye nti mukole kino mukole kino tetwagala ate kulabika ate kukola siini mbi tuvumiira ekyabaddewo olunaku lwekula ekiro mwakibuliziganye mu kyonna twebaza Mukama Katonda olw'ekintu eki tewali muntu yafudde kubanga ku mbeera eyabaddewo kyabadde kikola kisoboka lwaki twebaza Katonda so tubasaba tukole ki tugumiikirize tubasaba tukuume obukakkamu emirimu tubeere bakkakkamu waliwo abakulu abatusingako ngona wagambye temulowooza nti waliwo ekipya kyogenda okugattako buli kimu bakimanyi nekyolowooza buli kimu bakolaki bakimanyi buli kyolowooza kyonna ku nsonga oliriza ku nsonga eno eri wano yonna miitingi eyo etudde buli omu abaddemu buli bakandidate babaddemu bonna
obuvunaanyizibwa bwange nammwe buli obu tulina kubeera mu patient kato tulindemu katono sooka twekuume obulamu kyekisinga yonna gyetudda tudde tubere nga tambula bulungi kyebagamba nkibagamba nkitegeeza ate nze saagala ate tulize nti ate oluvudde wano nti ate omukufu afunye obuzibu mwebale nnyo mwebalire ddala ezaako mu meeting tukiriziganyiza nti nno wagenda kubaawo independent body ejjokulibwa mukulu Tango Doi bateekewo commission of inquiry egenda okola okunoonyereza ku byavudde mu Mukono municipality. Twebaza district electoral commissioner waffe w'NRM asobodde okutulambika ennambika yonna ey'obululu nansonga lwaki yayimiriza ng'era kimukakatako mu mateeka agafuga ebyokulonda mu NRM. Atulaze DR forms eziriko amannya g'abantu eziriko numbers ng'ate figures za njawulo ng'awamu waliwo 2 ate nga mu kuwandiika katugeze nga waliwo 250. Kati n'atunuulira ebyo atunuulidde n'ebifo ebimu ebibyamu abantu abatono ng'ate kwavuddemu abantu baki bangi era bonna nga bakandidate ffenna tubikkiriziganyizaako ewamu signature nga za njawulo. So ebyo byonna tubyogeddeko ne twogera ku candidate Andrew Ssenyonga okukubwa obyaba mukulu DPC nga yalagidde ng'ate yabadde agenze kufaayo kumanya lwaki gundi registrar w'e Goma akwatiddwa ng'ate obuzibu bwonna obw'obululu bwavuddewa Goma kati naye n'agenda abuuze so teyafunye mukisa kuwulirizibwa yakubiddwa bukubibwa nakyo tukyogeddwa era abakulu bonna entambi zonna zikivumiridde era ne beetonda ne basaba olulala tekiddamu kukola ki kubeerawo yadde ng'ate babadde batambudde bulungi naye ate ku luvanyo empumbawumba n'ebambi so bwe kitabo kyabwe.